Wachi obufumbo bwa celeb in most cases tebuwangala. Tukwaniriza wano ku Good Talent nga nkugamba subscribe and also click on the bell and also leave a comment. Most celeb obalabye abawangadde batono nnyo ate mu abo abatono bagumidde bingi. Olowooza lwaki? Ensonga esooka tutandikire ku ssente. Omukazi nga celebu nga n'omusajja celebu. There is a way sente ne sente tezikwatagana obufumbo okuwangaala. Omu alina okuba nga alina kyasinza ku munne. Kati omusajja ayinza okujja n'agulira mukazi we emmotoka. For instance, bano gino emikolo gy'abazungu oli awamu n'emmotoka naye ng'onoolwedde emmotoka agiina. Nga ye omukazi kyayagala ye laavu. Naye ng'omusajja akipinga muwa obulabo ng'obw'emmotoka. Obw'emmotoka ye nga yabukoowa dda ng'alinze like care, love and attention, but they gift a lot. Abasajja abasinga bakulembeza ssente in a relationship ate nga ba celeb, forgetting that n'omukazi gwa dating naye celeb ate naye ayina ssente. Ekirala pride. Obufumbo bw'abantu ababiri mwenna nga mulowooza muli waggulu. Omusajja ali waggulu n'omukazi ali waggulu buba tebujja kuwangaala ne oba okola otyo. Omu ku mmwe alina okwessa wansi. Omu n'agamba yes, ffenna tulina ssente naye kannesse wansi for the sake of our marriage, for the sake of our kids. So pride has led to so many divorce naddala mu ba celeb. Osanga oli kangeze babagambye we are going out ne babayise ku kivulu be bagenya abakulu. Omusajja nga bamaze okuteesa eri yenza asooka okwogera n'omukazi yenza asooka okwogera. Jjukira bonna ba celeb. Kati that communication of abantu bawa audience omuntu asoose. Kati omusajja aba yagala asookera omukazi aba yagala asooke. Buntu butono nnyo. Si bintu binene nnyo bamu gagamba gwe yagala osookenga. Abantu bakulabewo ku mikolo okubaddeko abakazi bakulabewo ku mikolo okubaddeko abasajja bakulabewo. So the two nga tebiweyinga up. Nga tewali kisobola kuwangaala. Nga bonna balina engeri gye beekubakuba. Ekya selfishness. Thinking that, oba nkiyogere ntya selfishness. Celebu bayinza okuba nga simanyi nange gye nsobola kireeta naye bayinza okuba nga bo bennyini buli omu kangeze they are going to shop. Oyi nagamba ono sigenda kimugulira already akiina. Naye nga n'oli already takiina no kyayagala ogula ate ono nga yagala akimuwe ate ono nga tasobola kwogera. So the two end up nga ebintu ebyo bigenda kwatagana ate marriage and relationship, it's all about communication. How do you communicate? In most cases, omusajja ayinza okuweereza mukazi we message. Hi, how are you? N'omuntu omulala kimuweereza hi, how are you? Be different. Omusajja gamba omukazi ekigambo kyali nga like takiwuliranga nako ng'omuntu omulala takimugamba. Don't text. Like baserebu bakikozesa nnyo, they are dating. Aweereza munne message ku WhatsApp n'omuntu agenda omukwano wa wansi kyasobola. Kati singa baserebu beegiriza omuze nga ye agamba mukyala wange simuweereza message, mukyala wange nkwata bukwasi neteekako airtime ne mukubira. Their relationships would last. Naye beweereza message as another. Ate omukazi waba ayinamu ssente nga n'omusajja ayinamu naye omukazi waba ayinamu ssente kisukka. Kati baserebu abo omukazi waba ayina ssente kiba kyagala omusajja aleme kuba na ssente inta omukazi abeera waggulu oba omukazi abeere nga talina naye ng'omusajja alina. Awo obufumbo bujja kuwangaala bulungi. Naye ekitali ekyo baba tebasobola kukola ki kwatagana bulungi. Ate bo baba balowooza baakikuba ffe twatuuka ate abaamalayo nga beerabidde nti Katonda yekka yali waggulu. Among the words bwe bandyeweereza one of the text message, one will tell the other, you are my first thought every time I wake up and my last thought before I go to sleep. It's a wonderful message. Kulowoozaako nga sina, otagenda kusanga musajja kimugambe kuba abakazi abasinga okukwana baserebu abakazi tebalina budde kwennyonnyolako ye ateeka wali ssente. Naye abakazi bafa ebigambo obisengesa otya, obireesa otya, okikubya otya. So there is no reason why they couldn't last, but most of them obulamu bwabwe bubeera mu masanyu babuteeka mu limelight. N'ekirala okupostinga nnyo. Tebafaani tuba tunyumirira tubyagala.
tubyagalira ddala temubirekeraawo naye oba oyagala obufumbo bulekeraawo neffe bafaani oba olina otufiidinga kati kangezeeko waliwo wano obufumbo bwa breaking up because of social media ng'omukazi ayagala abeere waggulu n'omusajja ayagala abeere waggulu obufumbo bwono omusajja yakola ne TV awo emabegako ng'ayagala erinnya naye ate nga ne mukazi we ayagala erinnya omukazi yali serebu n'omusajja nga serebu omukazi baamukuba n'omukuba ndoza muntegedde gwe baakuba amatama n'azimba Laira Kayondo ne the XSK Mbuga bonna bayagala okubeera waggulu ng'omusajja yagala managing ng'omukazi ng'omukazi agamba tosobola kuba manager yange nteekaamu teeke naye ng'oli ayagala kubeera ayagala kubeera ku gaadi buli kaseera nga gwe bapostinga gwe boogerako so that couldn't work out. Then n'ekirala abakazi abasinga abasajja mwenna abali nga mudeetinga omukazi nga serebu naye ng'oli serebu mukazi we olina omuwanika wotamuwanikira bwoti obufumbo bwamwe bujja kuba tebulastinga kyovula tulabye couple zisinga nga breaking up kankugereze couple ya Shila Gashumba ne God's Plan yali musajja si wa mataala nnyo ne Shila Gashumba nga wa mataala kati gwe omusajja ali eyo ng'oyagala kudeetinga ate omukazi serebu oba toli wa mataala olina okumanyira ekiki ekyayagala nti nze ndi wa mataala jangu mu life yange ey'amataala tujja kuwakinga out. That's why you see couple kati nga we bali ne Rickman bonna ebintu babyagala bikwatagana naye ekintu ekyo kasita kibulamu automatically mujja kuba mu breaking up. Wano mu Good Talent ngenda kubaletera abaserebu abalala abawangadde they have kept their life on nga baserebu naye nga tewali buzibu bwonna bwe basanze the social media in-laws gye bali boogera kino na kiro. Don't forget to subscribe and also click on the bell.